Kaakati akatambiko olaba kano kitwale nti gwe muzadde gwe maama w'ono omwana n'omulaba mu katambi kano ng'afaanana bw'ati nga wanoba mu maka ga bbaawo n'olekayo omwana wo nga mulamu ng'ategeera bulungi oddamu okumulaba ku social media ng'omwana wo afaanana bw'ati nga gw'oli maama owulira otya? Omwana ogw'olaba ono step mother we yamugoba ewaka. Maama w'omwana ono yanoba. Bwe yanoba yaleka omwana ono n'amulekera kitaawe. Kati kitaawe ndowooza yali tasobola kubeera yekka nga omanyi omusajja taata w'omwana ono kwe kuwasa omukazi omulala. Omukazi gwe yawasa kkoni. Omukazi yatulugunya omwana ono n'akkakkana ng'omwana amugobye ewaka. Step mother yagoba omwana ono ewaka. Mu maka nno ge yamusangamu amaka ga kitaawe n'amugoba. Omwana kati ali ku street anywa mafuta, anywa njaga, obwongo bwanoba takyategeera bulungi. Ategeera naye abeera atamidde eva ssaawa 4. Ekyo kyolaba kyanuusa. Ago mafuta ganyonyi gali mu kunuusa nakati gaaliko. Naye nga maama w'omwana yanoba n'alekera taata w'omwana ono obuvunaanyizibwa. Omwana wo mukulekedde nze ŋŋenze. Omusajja teyafaayo na kugamba nti omwana wange ali ludda wa. Ssebo omusajja ali eri mu nnyumba yagaggala omwana ali ku street abonaabona. Omukazi gwe yawasa step mother yagoba omwana. Abasajja mwe abaviirako kano aluzaalo ono yenna. Ne oba oyawukanye ne mukazi wo, lwaki okkiriza omukazi gwe waakawasa okutulugunya abaana baasanze mu maka abaana bo? Ba step mother bano bawayiriza bano abaana. Step mother se basobola okugamba omusajja nno gwe gundi londako ku mwana wo oyo nange ani asigala mu maka gano. Nawe omusajja omwana agende omusaayi gwo. Olaba oli mukazi wo nnamba emu yagenda olwo nnamba 2 kyogamba tasobola kugenda. Maama w'omwana ono oba olaba akatambi kano nawe taata w'omwana, abazadde mulekere okuteeka obusungu ku baana. Batata muyige nnyo okubeererawo abaana bammwe. Nammwe ba step mother kyokola abaana ba munno nawe bali kikola ababo. Kankutusako akatambi kano okerabireko video nkusaba ogimpereka like video yiyo. Lwaki wava ewaka? Bampisa bubi. Ani akuyisa bubi? Se mumazi wange. Bwe yakuyisa bubi n'akugamba ova ewaka? Gwani amannya go? Kato Aisha. Kato Aisha? Kato. N'amannya go togamanyi? Ngamanyi. Kato. Yegwe Kato. Ewammwe yewa? Yewa n'omubende. Emubende. Maama wo bali bamuyitani yakuyisa bubi? Bino biki kati ate? Kati bino biki ebyo by'oli mu kunywa? Mafuta. Onya gwaki amafuta ate gana amafuta gaaki gana amafuta gaaki? Amafuta gaaki ago? Amafuta gaaki? Gampewo. Kati byo byakudduse ewaka ebyo? Tosobola kuddayo ewammwe. Oli kuno ku street osaba bantu ssente wadduka ewaka olina mu kunywa amafuta. Kakati okusookera ddala njagala nsooke nnenye mu abasajja. Akera ku makya n'oleka omwana wo n'abonyaabonyezebwa omukazi gw'oba waakawasa nga maama w'omwana oyo yanoba mu maka go. Omwana wo n'atuuka okugobebwa mu maka ga taata we olw'okuba step mother tamwagala. Naawe nga tata n'okikkiriza n'oleka omwana oyo n'atandika okuzungira ku street. Tunulira omwana ono bw'afaanana. Step mother we yamuteekamu eno embeera. Omwana ono maama we yanoba mu maka n'amulekera taata we. Kati taata we yawasa omukazi omulala. Oyo omukazi gwe yawasa yabonyaabonya omwana ono n'amaliriza ng'amugobye ewaka. Essaawa zino omwana ono gw'olaba ali ku street anuusa mafuta ga nnyonyi. Kubanga abaana b'oku street mubamanyi batuuka ekiseera ne bagunja emize egy'enjawulo. Banywa enjaga, mayirungi, mafuta, bye bino bye bakola kubanga basulana mu mpewo. Omwana yavaako takyategeera na bulungi. Amannya gajjukirako limu lya Kato. Ye Kato Asha.
okitegeera naye ba step mother mubonyabonya abaana babajja bammwe golowooza ekyatwala tekiyinza twala gwe n'obonyabonya omwana wa munno omwana wamusanga mu maka ga kitaawe nga waali naye n'omukakkanako n'omutulugunya n'obanga ggwe atazadde ku baana. Naye njagala nsooka ennenye bano abasajja abawumbatuutu noogera ku makya ssebo ssenkaggale n'ojja mu nnyumba n'oyagaggala ne bakubegera emmere n'olya n'omaliriza n'ogenda mu buliri ne weebaka enkeera n'ofuna otulo n'enkeera ne bukya ng'omwana we ali bweru baamugoba ewaka. Tulaba nti basajja mwabatemu abasinga omwana omusaayi gwo omukazi gwe waakafuna obufunyi akugobesa atya omwana wo? Omukazi yakajja mu maka ago agoba atya omwana wo mu maka? Akagaba g'abaana bo omwana wo omukazi gwe waakafuna amugoba atya mu maka ga kitaawe? Gwe nawe tata w'omwana n'okikkiriza kibeere bwe kityo. Tulaba nti gumwe abasajja mmwe basiru. Bano ba step mother basinga bakola bino ebintu nga beesigulidde ku mmwe bwe byeyogeza nze omwana anno biwaayiriza. Ekikazi ne kitandika owaayiriza omwana nga bw'ayagala okukikuba. Abo ba step mother asobola okuteeka ogusanga okuma n'agamba oyo omwana okimanyi yadde ayagala kunkuba. Ne mukkakkana ku baana ne mubateekako obusungu naye nga bano abakazi be babawaayiriza bano ba step mother. Kati gwe simanya gwe namba 2 step mother wa naleero golowooza ekyatwala namba emu yaliwo tekiyinza kutwala gwe mubolooza gwe oli wanjawulo nnyo ku balala. Mulekerawo okukola emitima emibi ku baana ba bannammwe. Naawe ojja keera ku makya nga toliiwo ababo nabo babatulugunye. Naye nga abasajja mmwe abaviiriddeko ensonga zino musajja ekyatayimirirawo kuwolereza ku mwana we abaana be babeera mu nsobi bokka bokka. Omwana omugoba otya okuva mu maka gwe nawe tata ne weebaka ng'omwana we ali ku street? Kati imagine taata w'omwana ono obanga olaba vidiyo eno owulira otya ng'omwana wo omulaba ali mu mbeera bweti nga gwe weebaka onywa weeyagala okkuta n'ofuuwa. Omwana we ali ku street tali anywa mafuta ga nnyonyi ge gamubeesaawo kati. Ate nammwe abakazi bwogera ku makya n'ova mu maka ga bbaawo nga mufunyemu obutakkaanya tokyawa abaana bo. Mulambulenga ku baana bammwe. Ni lwa nsonga mmwe abakazi muva mu maka ne mutwala obusungu bwammwe ne mubuteeka ku baana ne mugenda eyo ne mupaalira eyo temuddamu kulabika. Omwana bw'afuna obuzibu ne mujja nga muduma bannanga omwana wange ng'olwo okomyewo kitegedde nti omwana afunye obuzibu. Ne mukomengawo mulambule ku baana omubabuuzeeko mumale mugende. Okitegeera lwakuba nti amaka ganeeno agabeera mujjawo si mangu gakukomawo kyerudda si mangu lwakuba nti abantu abasinga obungi bawukana n'abasajja bafuuka balabe na balabe. Okitegeera naye nga ensonga zino zonna abaana bano abagoba ewaka nga bagobeddwa ba step mother nsonga ziva ku bataata. Sebo omukazi gwe wakafuna asobola okugamba gwe oba oyagala mu maka gano londako omuntu omu ku mwana wo nange londako ani aba asigala mu maka ago. Abakazi babikola. Ogwo musaayi gwo bano abakazi be mwesigula. Olaba oli yasooka yakulekawo ate olwono kyogamba ono omukazi ye tasobola kgenda. Temuteeka busungu ku baana. Basajja mmwe ensonga lwaki abaana bano bali mu mbeera kuba temuyimirirawo nga bataata ne mubasuulirira. Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera subscribing ate nawe kuba nti ate osubscribinga nawe yakatweyungako webale nnyo webale eddala eyatweyungako edda asante sana. Mbaagala nnyo Omukama Katonda abankolere obulungi obutagambika era mbatumirako yonna yonna gye musinzira okuba nti ate mundaba mbeere bulungi mweraba.